Kansoko palamusaako mwenna abampuliriza wano ku Uganda at large gye ndi nnyo mu mikwesese era nga bulijjo mu nkola yaffe ey'obutalika jjinja na limu nga sirivuunule kubanga obutwa obubaka oba message ey'obutwa esaasaana buli wamu. Kale bwe tutyo ne tubeera nga tulina okuvaayo okuginnyonnyola tugisunsule nga bw'onoolonda ebijanjaalo n'olondamu kasasiro n'olondamu ebijanjaalo ebiramu obulungi kawukuumi n'omuteeka wali okusobozesa abali okubeera nga banyumirwa era bawoomerwa. Kakati mu mbeera ey'okubeera nga tutambuza struggle okununula eggwanga lino, Mukama Katonda nga tutuusiza mu kiseera ekyo tulina okubeera nga tetuleka jjinja na limu nga sirivuunule kubanga lubanda embeera nga n'embiro kwotadde. Teweerabira Haji Haruna omusomi w'edduwa yatadde ssente mu mboozi yaffe eno era ono mutuukirire ku nsonga zonna ezikusoomooza, ensonga z'emirimu, ensonga z'obufumbo, embeera wonna weekalubidde. Muganda wange ono omusomi wa dduwa ajja kuba akukwasaganya bulungi nnyo. Ye Haji Haruna asangibwa ku lw'ejjinja. Mukubireko ku ssimu ze ziri awo nga bw'oziraba awo. Uganda at large naye akuba omulanga musobola okumukwasizaako kubanga ebintu olumu bimanyi okubeera nga bikaluba kakati bw'osirika n'obeera bajja kugamba nti lwaki tewayogera. Njogera bintu bikaluba kati bw'oba olinako olina osobola okukwasizaako Uganda at large ebyagwawo byafuuka luyimba. Kale buli omu abimanyi naye nti ojja okwewuunya okusinziira ku bintu ebigenda mu maaso mu Uganda. Abamu bagamba bituvuga sipiidi kakati bwe bisanga abantu abatasobola okubeera nga babigoberezeganya oba bigeraageranya ne basobola okumanya nti kino kikwatagana na kino kitegeeza kino be bw'osanga ne bagamba nze siri mu byabufuzi ekijja kijje naye nga tetujja kusobola kubeera nga munnange tubireka. Abasobodde tujja kukola kyonna ekisoboka. Leero tugenda tandika n'empuuga ebigambo bye yayogedde era nga byayogedde nga ate akola ekyo kyatera okubeera nga avumirira ekyokuvuma ng'era bulijjo nti bavuma naye ate ne beekwasa nti babavuma. N'alemwa ate okutunuulira ebiri mu palamenti mwennyini mwali mwe batuuka n'okubeera nga bayisa obuwumbi 3 babuwa Roco Construction nga babaka banne beemulugunya naye ebyo tebitunuulira. N'atuuka n'okuwagira ssente ze yafuna ekyo kyo abadde nga ajja akikola era n'alema okubeera nga ategeera nti oba oliawo abantu baayita abatamiivu abanyu b'enjaga batadde eggwanga ku bunkenke ne batuuka n'okubeera nga essomero lye baggulawo eribangula oba ery'okubangula abakulembeze era gavumenti erikubagana nti bwe bukodibwa Museveni okubeera nga ne Kyankwanzi yamwefuga kubanga tayagala bantu basome ngeri gye bayinza kufugwamu bakukulemberwamu. Ekyo nedda. Mpuuga yabadde mitiyana eyo n'ayogera kwegamba mu ngeri y'okusindika obubaka. Omanyi bani boogera ku kunywa enjaga kasa boogera ku kunywa enjaga omanya balumba Bobi Wine bayita abatamiivu ng'agamba nti Museveni mbu ye abeera soba 24/7 mbu bwe tuba tunaasobola omuntu yenna alowooza okubeera nga akyusa eggwanga lino oba okumugyamu buyinza alina kubeera nga naye takozesa njaga takozesa mwenge bwatu bwagambye naye nga sinaba kugenda wala nnyo katata olwo muwozi oba omutaddewa. Naye kale ekyo si kikulu oba oli awo ekyokuggyako Museveni. Abantu tebaagala bwagazi kuggyako Museveni nga bo bwe bakiteekawo nti kuggyako Museveni. Naye Museveni waliwo ensonga lwaki abantu baagala okumuggyawo, nti ensonga abantu ze beesigamako okujja Museveni mu ntebe zisinga
ebyo ebirala byonna abantu bye batunulira obutunuulizi oba n'ekigambo obugambo nti Museveni ali mu ntebe, ensonga ziri z'amaanyi nnyo 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 nnyo. Mpuuga agamba nti omuntu gwe baagala okulwanyisa talina kyakozesa era yalowooza essaawa yonna ssaawa 24 aba alowooza nti kati Uganda yeetaaga nti abakulembeze bwe batyo kyagezaako kutegeeza kwegamba agezaako okuvunza Bobi Wine newankubadde nga ebyo bannayuganda babimanyiira era babimanyi bulungi nnyo nti omweyogereze takusuuza kayanziko era bo bakakasa nti bw'aba munyiwanjaga oba akola ate wamuli wa bisiyaga bo gwe bagenze naye kuba yalina obubaka era yali ku mulamwa ogw'obutazibira muntu yenna ku liiso kubanga enkola eyamukubya byayi twagikoowa enkola ey'okubikkirira ey'amasuuti ey'okwogera oluzungu olungi abantu baagikoowa. Kati ebigambo ng'ebyo bibeera byakuvuma newankubadde nga bali beekwasa nti bano bavuma Obuganda bakola batya tebalina mpisa naye ate nga nabo bazinga bavuma ebimererezi n'ebintu ebirala byonna. Naye bwe tugenda mu palamenti oba omuntu Mpuuga gwagezaako okubanga ayagala bannayuganda nti bamukozese ng'ekyokulabirako kuba yagenda nti bannayuganda bonna balina okukozesa Museveni ng'ekyokulabirako mbu balekerawo okutamiira okunywa enjaga. Omuntu gw'ayogerako tamutegeera, omuntu gw'ayogerako nze nsuubira okubanga takola ki tamutegeerirako ddala kubanga palamenti Mpuuga gyali era emirala embi yonna gye giva egy'okubba ssente ze bamugamba oba ze bamulangira enkya n'eggulo Museveni yagyefuga era ne ssente ezo okubeeramu ennyingi bwe zityo Museveni azirinamu omukono kinyinza okugamba kubanga Museveni yagamba tewali kintu na kimu kiyinza kubeerawo wano mu ggwanga nga tamanyi era n'abaakinga ne Anita Among n'agamba nti ebyo temukola ki si byamakulu nnyo. Jjukira nti tulaba appropriation bill eriwo mu palamenti nga Museveni yeemulugunya ku buwumbi 750 zagamba nti ministry eya finance Matia Kasaija ne Henry Musinguzi nga be bali mu nsonga eyo ey'okubeera nga bakomezaawo biru no Museveni yeemulugunyako nti obukadde buno obuwumbi 750 nti palamenti ze yasalawo n'eteeka mu bintu ebirala okusinga ebyo kabineti bye yali esazeewo nti biba bigendamu ssente ezo. Omubaka Ssemujju Nganda n'agamba nti naye tewaliwo obukadde obuwumbi 3 eziweereddwa Local Construction nga bakyogerako Yona Musinguzi ne Joseph Sewungu speaker yasoose kubeera nga abashutting down naye era ensonga eno nebeera nga yankizo nnyo kubanga abantu bakitunuulidde nga balaba nti mbutupu tekiri feya nti gwekyayogera ku ziri obuwumbi 750 kale ababaka ba palamenti Museveni bagamba nti baziteeka mu bintu byabwe nga tayawuddeemu nti NRM n'aba opposition nti ebintu bibayamba bo mu constituencies zaabwe naye ate obuwumbi 3 eziweereddwa Local Construction. Jjukira nti Local Construction bagamba nti yajja mu 1967 yajja kuzimba Namugongo wali Namugongo w'Abakatuliki Namugongo Shrines katukuba oteddangayo papa yali ndowooza anaatera okujja mu mwaka oguddako 1969 bwe yajja wano Local Construction ngeze kuzimba era neesimba amakanda teddangayo kati kitegeeza nti Local Construction ne yaliwo Museveni agenda okugenda mu nsiko nga Local Construction weeri era Ssemujju Nganda agamba nti kirabika nti construction eno Local Company beebemu kubayamba Museveni mu nsiko bebamuyamba y'ensonga lwaki kaakati baafuka ba die hard era
ndowooza kuno kwali badde ng'oba kusasula. Naye ekizibu kye tulina nga oggyeko okutamiira nga Mpuuga bw'agamba ng'okunywa enjaga nti bino byonna byonna ate era bikolebwa omuntu gye gwatugamba atali munywa njaga atatamiira. Era nga ne sipiika Among yennyini nti nga boogedde ku nsonga ng'eyo eya Roko yesoose ku shatinga app ng'agezaako kuvuvuba Yona Musinguzi mubaka ng'agezaako kumuvuvuba aleme kwogera ng'ali wamu ne awagirwa Attorney General Kirewa Kiwanuka kugamba nga basapootinga ensonga ya mukama waabwe. Omubaka Nancy Akora omubaka nakiikira Lamu ye Lamu Women MP oluvannyuma ng'era bwe kiri nti waliwo abantu bo muganda wange bateerya ntama mu Parliament yadde nga sipiika yagezezaako kutiisa omubaka Yona Musinguzi ku bizinesi zaakola mu tawuni ne baani baakola nabo nti ajja mulabisa tetumanyi biri awo naye simanyi lwaki ate yabadde aleetamu intimidation efaanaganako bwetyo. Naye era Nancy Akora Lumwa Lamu Women MP yavuddeyo n'akomyawo ensonga eyo n'agamba nti Roko yaani, erinnya ly'eddala yaani, ono ateekwa kubanga nfanfe ne NRM, nfanfe ne NRM. Kati ebyo byonna biri mu Palamenti. Mpuuga gy'akola ki? Gy'abeera era gye bambalira amakooti gaabwe gye bafuuyira enzungu. Naye ng'abantu beebuuza nti kakati eno kampani Roko okuweebwa ezo obwo buwumbi ebisatu zaaki? Jjukira nti amasomero gali bubi, enguudo ziri mbi, ebyobujjanjabi biri bubi. Kati ensonga ng'ezo nsuubira okuba nti kati abantu nga bano abatanywa njaga, abatanywa mwenge, Bampuuga mufo ky'okuddaawo okwesumaalika mu butaayi baali badde bajjayo ensonga ng'ezo. Naye ate abantu be batuwa ng'ekizampo kakati omuntu gwatugamba Museveni kati ate tatunuuliddeyo eby'abaana kusoma. Amasomero abaana basomera wansi wa miti, ebyobujjanjabi abimanyi bulungi nnyo. Naye ate avumirira oba oliawo nti buli obukadde 750 sisuubira okuba nti ababaka nga ye bw'agamba nti baali bazitadde mu bibagasa mbo ne baliko ebitakola ki ebigasa eggwanga lyonna nti nga bo bakolera ku personal interests. Kakati ki ekisinga okubeera ne personal interest wano? Kubanga Roko construction jjukira nti ebaddewo ebbanga lino lyonna. Ate era waliwo ebibuuzo bingi ku yaani erinnya lyayo eddala yaani lyo erinnya lyo eddala yaani. Sajja ayinza okuba nga kampani mukyali awo mulowooza kubanga kampani ezaaliwo ze Starlink zonna baaziremesa era okukakkana tetumanyi byazituukako. Kakati ensonga eno era omukyalo ono yalabudde n'agamba nti mmwe mugenda kutuleka tuyiseewo ebintu nga bino ate enki Abannayuganda bajje beegugunge basaleko Palamenti nga bwe kyabadde Kenya olwo mutandika ate okutunenya. Era omusango baguzze gye bali kubanga emisango wano oba ensobi bannaffe tebakola nsobi era bamaliriza balina gye baziforwardinze. Kati ebintu nga bino nga bw'obiwulira nti omuntu okudda oba ku bantu abavumirira obuli bw'enguzi obubbi obufumbekedde mu Palamenti ne mu ggwanga lino gwe n'obayita abanywi b'enjaga abatamiivu, naye ng'ate weerabidde nti n'omutamiivu okukyala aba n'omugaso kubanga asobola okuwugira ekintu yadde oba oliawo bamuwaddeyo ebitaano ebyawalagi naye era ensonga yaba agiyisizzaabo era bw'ogitunuulira ebiseera ebimu eba ntuufu. Kakati abatamiivu abanywi b'enjaga ba hooligans bagamba nti eggwanga libbiddwa ekimala, enguzi esusse oba nantagambwako, okufugibwa ku mudumu gw'emmundu okulinnyirira eddembe ly'obuntu, ebyo byonna
naye abakulu bano bannaffe olw'okuba nti bo kakati essaawa eno baafuuka baakwewozaako kwegamba okwegula ku bantu n'okwagala kwegamba okuwudiisa abantu mu kintu ekikyamu weedifendinga ku kintu ekikyamu kyekireetedde eggwanga lino oba oli awo okubeera nga ebintu biritabukako. Weetaagawo enkola ey'obutazibira ku liiso, ey'obutowolereza, kuddaawo kwewolereza buli kaseera, twewolereze. Ng'eno bwe tuyita abakulembeze ab'enkya. Abakulembeze ab'enkya b'oyogerako nga bazimbiddwa ku mulamwa gwa bubbi na kulyanguzi, awo sirabawo eggwanga gye libaliraga. So nga ate weewuunye nti kati abantu be bagamba nti batamiivu banyi banjaga already bakulaze obusobozi nti nga bamaze okubeera nga baggulawo ekitebe wali Makerere Kavule already bakulaga nti wali Kamwokya kakati baagala kubeera nga ate bagunjulirawo era nga batendekerawo abakulembeze ab'enkya. Kyokka naawe oyogera ku bakulembeze ab'enkya ogamba nti Buganda ezimbye abakulembeze simanyi ab'enkya, bwe eggwanga lyetaaga abakulembeze ab'enkya. Already bano gwe boyita abatamiivu, abanywi b'omwenge, abanywi b'enjaga bamaze okubeera nga bakulaga ekizampa. Era essaawa eno poliisi yawandiisira n'ebbaluwa ng'ebayita kubajjukira nti baasalako ekitebe mujjukire emabegako awo wali Kamwokya. Nope, weetadde essomero lyayo eryokubeera nga libangula abakulembeze ab'enkya. Poliisi ndowooza bwetyo n'esalawo ebayite bagende ku headquarters, police force headquarters, boogere ku nsonga eno era nga baagala kulaba activities ziki ezigenda okubeera nga zikwasaganyizibwa mu School of Leadership eno egenda okubeera nga ekwasaganyizibwa National Unity Platform. Bo bano bagamba nti baagala poliisi okusinziira ku bbaluwa gye yawandiise bagamba nti baagala nti obukulembeze obwa NUP bwevumba akafubo ne poliisi nti poliisi esobole okubeera nga etegeera status ey'essomero lino, content kyagenda okubeera nga asomesebwa, content awe wali obuzibu, content ki agenda okubeera nga asomesebwa, biki ebigenda okubeera nga bigambibwa abaana. Okiraba bagezaako kubanga ebintu bino kwegamba byonna babiteeka miku, tebagala kintu na kimu kibatolokoke kubanga tuweewuunye nti essomero eriba nga ssomero ligenda kusomesa kubangula bakulembeze. Nsuubira okubanga si kipya, si essomero lyokka eriri mu nsi. Kati gali amasomero amala gasomesa biki? Kubanga ekyankwanzi bagende basoma ki? Kubanga jjukira nti ekyankwanzi lina kuba bbanguliro lya Uganda, naye kati NRM yali efuga era nti omuntu nga Mpuuga ne banne abalina endowooza efaanaganako bwetyo nti oba oli awo ewaana Museveni nga omuntu abeera soba 24/7 nti oba oli awo kyayitugasizanga eggwanga, naye ali soba ku ki? Ekisooka kwenywereza mu ntebe. Number 1, kukola bannakyemalira, kuba omuntu wabeera nga yeremeza mu ntebe kitegeeza nti abeera nnakyemalira. Palamenti nga bwe nkutegeezezza n'ebirala bingi nnyo, kuba kati ekyo nkikuwadde nga case study ku kiriwo essaawa eno, appropriation bill yeeriwo, naye ate nga n'ebirala bingi nnyo. Yeno Museveni nga ayingira mu palamenti butereevu n'alagira nga bw'ayagala, ngera bwe yagamba nti mumpeereza abo abebaka obwebasi otulo, abebaka obwebasi tegeeza nti abatali babangule, abatalina kibamanyi. Tulabye baminisita be balonze wano nga n'okusoma obusomi ekiwandiiko kimulema, sipiika n'amuyambako nga bwaddamu ng'omwana omuto. Naye nti Museveni Mpuuga gw'ayogerako, Bannayuganda bamulabanga omuntu ow'ettima, omuntu alina omutima ogw'ekko, okusinziira ku bigambo byadde nga gy'ayogera, ng'era yeewaana nga n'ekyokutta akyeteekako mu bigambo bye kennyini nnyini. Jjukira nti Museveni gwe twogerako Mpuuga ayogera ku by'okuzimba abakulembeze ab'enkya, yeerabidde nti Museveni yaweerera ddala political education
okusoma oba abantu okumanya buti eggwanga bwe likola ki bwe liddukanyizibwa mu byobufuzi era okusoma political education mu masomero ne bakuweerera ddala. N'akwata mukyala we n'amufuula minisita wa education, naye nga ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti omukyala ekifo ekyo era baayogererawo ne Ssemujju Nganda nzijukira n'abalala bonna baayogera baga nti Museveni kale osobola okusuubiza omukyala ekintu nti kale nja kuwa obwa minisita, naye ate obwa minisita bwamuwadde amuwadde ekifo ekikyamu ekiri sensitive ennyo, yali badde amuwayo obwa minisita obulala. Ekyo tekisoboka kubeera nti nakisobola, ffenna nga tukiraba, naye teri amanyi lwaki yakikola bw'atyo. Era tumulaba nti ne mu nkiiko tabaayo, ne mu Parliament bamuyita olutagenda, tayagala, ayagala banamuli bamusange mu State House, akozesa ba Dr. Jesse Muyingo okubeera nga bakola ki bamwogerera kati minisita niwebuuza nti ye minisita ye nga ye kati olwo aba agasa ki, kubanga kati agatta ekyokubeera first lady ate n'ekyokubeera nga kati ate mukozi civil servant, kuba kati olwo aba aweereza ggwanga mu ministry eri sensitive enyo. Kitegeeza nti bamusuubira okubeera ku ground butereevu, kubanga eyeeweeza omumba era gwe bakola ki, gwe bazikuba. Kati okwegulumiza okwo mu mbeera ye gy'alimu nti muba first lady, kitegeeza nti okusinziira ku byenjigiriza ng'abaana basomera wansi wa miti bitulaba wano e Kampala, abasomesa bakaaba, kati oba oli awo tasobola kwadresinga bizibu byabwe. Yetwala bwana mu COVID ng'avaayo ne boogera nti bwe tugenda okugula amasomero ate enkyanga birala bye biriwo, ne kiraga nti tewaaliwo okwegamba mbeera nnambulukufu bulungi nnyo. Era Museveni Mpuuga gwayogerako ali soba, kituufu ali soba, naye obasoba bwe bumuyamba kubeera nti nno akuuma bannayuganda nga beebafu, tebalina kye bamanyi, nga babeera balowooza ku bintu. Saawa eno waliwo omukwano gwange yemyange nti baba ebintu Museveni byagala balowooze ku bannayuganda, ayagala balowooze ku nkudi byayagala balowoozeeko, kuba nalabako Lady Puzzle mu nga abamukolako interview n'agamba n'ebyo gavumenti byeyagala, kubanga olaba gravity bamuwa emirimu kuba byayimbako, era nange bwe nnyimbye ku nkudi olaba kati bampadde amatu. Okiraba kakati bannayuganda ebyo bye baagala. Ate Gen. Museveni akimanyi bulungi nnyo bannayuganda bakyamuukirira, baagala nnyo ebintu ebyo bwebityo ebibakyamuukiriza. Katugeze enseenene zibuze ne bamugamba Museveni tuwe enseenene zaffe, ajja kuvaayo ayogere. Okiraba n'ebintu ebirala bingi nnyo bannayuganda bayagala balowoozeeko, naye kati ebiri sensitive ennyo ebikwata ku ntebe oba okukyusa eggwanga oba okutambuza eggwanga mu layini bannansi gye baali badde baagala etambulira mu kumalira oba mu kusolovinga ebizibu byabwe oba ebyetaago byabwe kubeera nga bibatuusibwako, awo tayagalawo. N'akwata National Leadership Training Institute y'Ekyankwanzi n'agifuula ya NRM Education Center, Education School. Bo bagirina eri ewaabwe era bagendayo nti eyali badde nga bw'onolaba nti LCs baagala bazifuule nti bwe bagamba nti NRM ena structures ku byalo baba boogera ku ofisi za LC1. LCs kangambe LC1 tuba tuwogerera ddala kuba bayesookera ddala ku kyalo, era bw'ogituukamu olaba nti mu biseera biri naddala kati byakyukamu mu bitundu ebimu, naye mu biseera biri nga osanga ebifaananyi bya Museveni era bonna abaliyo nga balina okuba nga bawagira Museveni NRM. Era y'ensonga lwaki ndowooza ne ssente zironda obukiiko obwo kati zaabula, kubanga byayingiramu okulabuka okwerabuusa ne bagamba owange ako kati kafu. Era y'ensonga lwaki okiraba nti ne mu kulonda kwa kampeni za 2021
emiranga gyali mingi nnyo wansi ku ground mu LC tebatuwadde sente kubanga General Museveni yakitegeera nti oba oli awo eno wafu era teyateekayo nnyo kubanga abantu babeera balinze ebiseera bya campaign nga bamanyi nti awo akasente kagenda kujja kati bannayuganda awo wetuli kyodolabanga obuyinza bwetaaga okukyuka kubanga kati waliwo abantu abagifuula bizinensi ebyobufuzi byafuuka bizinensi kyetaaga ne tubeeranga abantu bakimanyi nti mu bbanga ttono nnyo obeera ovudde mu buyinza bisanja byo bibiri oba ogenze ate era kati kino kyovudde olabanga n'aba opposition abamu baludde mu ntebe nti Museveni katugeze alina ebisanja 6 naye ojja genda okwesanga nga ate era waliwo n'aba opposition bali mu bisanja 4-5 okitegeera newankubadde nga Museveni yalina emyaka gye gira egyasooka tebagibala bayasooka n'atufeera egyo ekyasooka kati tubala gino nga tulonda okulonda okwabwamu nga tugenze mu kulonda okwa multi-party naye nga ebyo byonna okuggwaawo eggwanga lirina kusooka kutereera era yenna anaabeerawo anaabakulembeddemu enkyukakyuka kati nga yazze mu ntebe oba Bobi Wine oba omulala yenna kiba kitegeeza nti agenda kuba n'omulimu munene nnyo era alina okwegendereza ennyo ekyo mu mboozi yaffe emu tujja kujja tukyogereko wano biki oba oliawo nze Uganda Atalagi byensuubira okuba nti byalina okukola okusobola okubeera nti kati eggwanga lidda mu layini kubanga ekisooka bano abasajja bo beetegese ne batuuka n'okubeera nga beetegeka amafa gaabwe enfa yaabwe biki ebinaabaawo amaziika gaabwe n'obusika bwabwe nalabye wano Senior Presidential Advisor on Defense and Security Lieutenant General Proscovia Nalweyiso babadde mu kuziika kitalo nnyo Deputy Press Secretary Haji Farouk Kirunda yafiiddwa mu kyalo mu Kabenje era bamuziise mu district y'e Luuka naye Nalweyiso bwe yafunye omukisa ogwogera yagambye yalamidde yakoze okulama okw'ebigambo ng'agamba nti omufiirwa Haji Farouk Kirunda mbu yabanga akola ku byamaziika ge okiraba kitegeeza nti akimanyi essaawa yonna asobola okufala kuba nti kyeyeerabidde nti Mukama Katonda ate ebibyo bikyukamu kuba kati gwe babadde baziika yafudde accident ate yabadde mutukwani ku Lieutenant General Proscovia Nalweyiso akyogerako si yakireeta naye ate Nalweyiso asobola okubeerawo kubanga tulabeko abantu be babiika wano Moses Ali naye nga bakyaliwo ndaba ne 226 agamba akyaliwo nnyo okujja ne kati bano abasajja bo beetegese buli kimu beetegeka nti bajula kusima na ntaanaaza bwe banaabaziika n'abagenda obbadira mu bigere babategeka mulaba muhoozi bamutegeka naye tebaagala bannayuganda beenyigire mu byabukulembeze so nga ate bannaffe kati nga bampuuga bali awo batulaganga abakulembeze ab'enkya era bo abategekeddwa mbu be baliwo abategeke naye ate abo abategeke ekyewuunyisa ate ekizampo ze batuweeza okulabirako ate ze ez'omuntu General Museveni adibaza eggwanga ng'era bwe nkunnyonnyodde nti buli kimu akifugira ku remote nti y'ekizampo gye tubatutwala gye tubatulabirako y'empuuga ne banne ebadde emboozi yaffe bweto mpanvuwanvu naye nga kyewuunyisa era byonna bikwasa ennaku nti omuntu ng'abo bwe tulaba abafuuwa enzungu ne bakunkumula ennyenje okubeera nga tebasobola kubeera nga basobola okulambulula ensonga era ne bazigeraageranya ne ku ebyo ebiriwo okusobola okumanya oba okugyayo ekifaananyi ekyo kye batugamba nti bakulembeze bategeke basobole okubeera nti ddala batukakasa nti bali batamiivu banyi banjaga kugamba nti bwe bagamba abatamiivu abanyi banjaga bahuriganizi bakireereese ate bo already batandise dda ku lugendo era ebintu bye bakola bya muggundu nnyo biri fundamento nnyo ku kuzimba ate obukulembeze obw'enkya n'okununula eggwanga so nga ate bano bannaffe ate bye boogera bitwennyamiza era tujja okwewuunya nti bannange bwekubanga kusoma kweku omuntu bw'asoma bw'atyo bw'alowooza oba twali badde ate sooka ne tuva ku kusoma ne tuddayo mu nkola eyaffe ey'edda
ng'ebintu babitugamba bugambi bwe batyo ku byoto akawungeezi nga kutusomera nga tubiteeka mu mitwe kubanga bibakugambye mwe kati ebintu bibakugambidde ensoma ey'edda nga abaana ebintu babibagambira ku kyoto era tebali byerabira kubanga nabo information bagipassinga on ku the next generation mu nkola yeemu era babikwata bikwasi ne kati bino eby'okuteeka mu bitabo ne bateeka mu nzungu zetutategeera ne bokyusa ne bakola batya bituleetera okulowooza nti oba oli awo ate yenkola entuufu kubanga ye omuzungu yagamba ti bw'oba oyagala okweka omuddugavu ekintu kiteeke mu bitabo mu bwino kiteeke mu bwino kati bannaffe bano abagezaako kwefaananyiriza abazungu oba oli awo yensonga ki batufuula abajiga era yensonga ki balowooza nti ffe tuliwo kwegamba kufugwa bufugwa bakukulemberwa bukulemberwa tetumanyi naye nga bannayuganda musaana mutunulira ebintu mu butuufu bwabyo omuntu tamala gwogera bwogezi ne muddaawo ne mukuba bukuba engalo nga bwolaba gye Museveni bwayogera ne musaakaanya ne mukuba engalo ne mukuba enduulu abatanaana kumalayo nga mwe mwakubye eddenga otemumanyi nakyayogera omusajja agambye kugenda kumpita ekisiraani mwe ne mukuba engalo munyindi okukola bwe nti mwe ne mukuba engalo ne musaakaanya newankubadde nga bannaffe abamu bagamba nti akyabatta nnyo anti mwe mugezaako okukwata ku ntebe yakyabatta nnyo bannayuganda bali ku mutendera ogwo naye katusabire eggwanga lyaffe mu mbeera era newankubadde batugamba nti tulina kyakubakola tugenda bakwasa Katonda era Mukama Katonda ye muyinza wa buli kimu nti senior presidential advisor on defense and security nga n'emmundu zonna zimwetoolodde naye afaanaganako munnaffe oli yali Shabani Bantariza yagamba nti alina emmundu ze 3 mu mmotoka naye covid teyakola kiti yamulabako naye kati n'ono naye nga ye presidential advisor on defense and security naye kenyini okufa kumutiisizza era akimanyi kumusinga amaanyi yensonga lwaki alaamira Haji Faruk Kirunda deputy press secretary mu office ya General Museveni nti gwe okola ku maziika gange kiba kitegeeza nti nabo baakufa naye bo beetegese teweerabira bategese kugamba baagala ne baba bafudde basigalewo kivulaba nga Bugingo yagamba ndi Museveni ne bwavaawo era enkola ye oba Museveni zimu agenda sigalawo ebbanga lyonna mu ngeri y'okuduula kyokka bali mu kuziika already yalimbye bamukubye amasasi mu mugongo bannayuganda bamulaba ali mu kugeta naye kati ekiraga nti abantu bano bajoozi byonna byonna kyeyajjayo kyekyo nti kyemuba mumanya Museveni ne bwaba avuddewo enkola ye egenda sigalawo ebbanga lyonna kwegamba ng'alingaga nti bamuliko lwa Museveni mbuluko bawagira Museveni so nga ate bali babuuza muhumuza afudde atya bikitubuulire gugamba bakubye amasasi galiwa tulage obiraba awo ayogera mugumu mu kuziika nebwe yatuuka mu kyaki n'atandika okwekaabe okiraba olw'okuba kati wali ali mu kamera z'amaanyi ali mu ndiga ze ayagala sympathy kati n'abaana abasajja baagala eyo soft landing sympathy mabannayuganda mugenda okubawa sympathy mugenda bakwatibwa ekisa naye bo tebabakwatibwangako kisa basajja battima nnyo atakulekera nawe tomulekera